Gavumenti ya Buswedi ezizza obujja endagaano ne Uganda, Yunivasite za gavumenti okuli Makerere, Gulu, Mbarara, Kyambogo ne Busitema mwe zifunidde obukadde bwa $606 okuziyamba okwongera okubangula abasomesa mu kunoonyereza. Omubaka wa Buswedi mu Uganda Aban Anderson ategeeza nti gavumenti ye yakwongera okukwasizaako amawanga agakyakula nga Uganda okuzimba ebifo by'okunoonyereza kuba eggwanga eritakisobola teriyinza kubeera na bwetwaze. For a total of $32 million, the Swedish government is funding the training of 337 academic staff and supporting institutional development in the 5 public Uganda universities. Researchers need an environment in which to operate. Labs and libraries need to be equipped. Time for research and outlets for dissemination are key for long-term sustainable research environments. Ensinkano eno ebadde mu maka g'omukiise ono nga yeetabiddwamu omumyuka wa Chancellor w'e Makerere Professor Dumba Sentamo, Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno nga basinga basomesa okuva ku Yunivasite Makerere. Minisita Kasaija akuutidde abalina okutambuza omulimu guno okubeera abeesimbo, ssente zino zikole bye zirina okukola olwo batuuke ku kinyusi kuba bwe batabaawo kunoonyereza mu saayansi tewabaawo kyakwenyumirizaamu yadde mu by'enkulaakulana. We expect for every shilling to be put for the purpose of which it has been intended. Ladies and gentlemen, without research, without innovation, and without technology, you have no country to talk about. Professor Dumba asanyukidde gavumenti zombi olw'enkolagana ennungi kubanga kino kyakutwala ebyenjigiriza mu maaso mu yunivasite za gavumenti ng'e Makerere kati abayizi basomesebwa ba profesa n'abadokita. Okusomesa e Makerere otukuba nga olina digiri yokusatu. Gavumenti ya Sweden etuyambye nnyo okulaba nga abantu staff bagira ki bafuna digiri eyokusatu. Era olaba nga kyekituyambye ekyo okulaba nga abasomesa banoonyereza nnyo bakola nnyo research era twebaza nnyo gavumenti ya Sweden obuyambi bwetuwadde. Dennis Chobe yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV1.